musajja mugezi nnyo oyo muwulidde eyatuusa wantu n'alinya bodaboda asolobba yakozesezza bukodyo. Okay, twagala okumanya ntulabwa yani bamuzaala wa yatandika ddi bino ebintu ani yamusikiriza bye twagala okumanya kati. Ntulabwayi erinnya ly'ettuufu ye Kyakonyekiza Isa. Ani? Kyakonyekiza Isa. Okay. Eyeddira Embogo azaalibwa omwami Ssekaliba Isa n'omukyala Nabitaka Farida. Okay. Family erimu abantu 8. Okay. Oli wakumeka? Nzirira abasembayo ababiri abalongo. Kyekyo kyolinamuko? Asi kyekyo just kibaawo. Okuseka kwange simayireyo yani yamami yadati. Yamami. Nera ffenna waffe tuli basanyufu kati kyaka family disease twakirwala. Abanange. Watandika ddi bino ebintu? Iwatandikira wa? Ebintu bino ndudde nga mbikola. Okay. Kati kyemanyi omwaka ogujja inshallah ngenda kuba mpezaamu emyaka 7. Myaka 7. Naye nga abantu bangi bazze bankola ki bankwataganyizaako kubanga oluusi osobola kubeera weka n'okola ki n'omalako. Naye okusinga ebyemikolo bino waliwo omwami eyo mu Kikuubo eyo bamuyita Ajwaziri Stars. Kubanga we namayiza senior 4 yange nagendako eyo ku restaurant. Waliwo restaurant yalinga mu Kikuubo nga ntambuza emmere kati nandaba nga ntambuza speed nyuma y'okutambula ne order nyingi kananga ntambula ng'ekiteega. That's the word he used. Naye research twala bubi kuba yalinga nsupportinga ku mmere kati nangamba ina company gyagenda okungata kuba gita Jolly Boy Events. Netugendayo nekuba amazina. For the first time Jolly Boy sijagamba teyasiima but maybe sali dance gwe nakuba sali mu line ya kintu kyayagala. But after he guided me on how to do it netukikola nampa omukisa. Then olave wa Jolly Boy netugenda netuvaayo waliwo kyali wange twalinga tukola netuvaayo bamitanga Abdul Businji netugata ne Abdul Businji netukola Dulu Entertainment netukuba empere Kampala baba neseka. Oyina kyoganya kwenti ndagirako mu kaliyo oyina kyogeddeko kya karaoke nga tulina kuteeka bino ebintu byokugenda okusanyusa abantu ku mikolo. Karaoke wali okolayo ki? Karaoke nze sijja kugamba mbu nno yali mbeera mbi waka ekyo nedda naye just nze ng'omuntu nyina ebintu ebyanyumiranga ate ng'oluusi nze neeteekamu okusalawo kale nga ngumira nnyo okukuba kale kubaze muzeeyi wange teyalinga nnyo mukubi naye nga waalaba ensobi akola ki akuba naye nze nayagalanga nnyo okwetanga omuntu kati ate nga emyaka emeka egyekutwala mu karaoke weete munnaye naye nali ndi kumulamwa kyenyinza okugamba naye kiri nali nkyagala bwagazi ng'omuntu kuba oluusi kanzikirize mbu yali step eraga nti ndi mu veini y'ekintu kyenjagala nti oba entertainment industry okitegeera kati nempitako eyo bwenti omukwano. Abazadde bakusapootinga ogenda mu karaoke muzadde kyayinza okikkiriza ate bino ebintu bino ebyokusanyusa abantu ku mikolo ebyokusanyusa abantu ku mikolo bakusapootinga banza bampa laavu ng'abazadde kubanga amazima genyi laavu eva waka gyeva kuba oluusi babeera bakugayidinga n'empisa kuba abazadde baba bakuwadde omukisa gwabwe ze kyenyinza okukkiriza. Kakati mukwatagana mutya ne Josted kubanga ndaba buli video nsinga okulaba ndaba oli naye George ze kyenyinza okugamba abantu abali omuntu gwenjagala ku mutima gwange ennyo olw'ensonga before nga tetunnasinkana kusinkana tukyakola karaoke ate nze nalinga nkolanga nnyo ennyimba ze mu karaoke ndi wa modolo ennyimba ezo kati netujja lumu nenkola omukolo gwali Bulobe eyo gwali gwa mwami bamuyita Budala netusinkanako ne George ate nga nali nakola challenge y'akayimba ke bakayita Isweya ku mukolo nakapostinga kati ogwo omukolo gwali e Buloba netujja netusinkanako naye nali nakola ku video ka Isweya ku mukolo gwa Shami Mayanja ne bambi kati netujja netukwatagana nze nali mu matiranga omuntu mulangala olumoddo wange then emirimu as you know life n'ebintu bya Katonda netujja netandika okukola naye kati alhamdulillah abatumidde ali bulungi. Ebintu ebiri bitya buzibu ki bw'osangamu ebyo ebintu kubanga kati waliwo n'abayimbi olina agamba nagenze ku mukolo ne batansasula gwewo kiri kiti abantu abo bakuyita bakusasula oba oluusi zibakusuubiza ze ziba zezo kiri kitya? Nze obuzibu bw'ensanga mu mirimu gye tukola oluusi bubeera ku bantu betukolagana n'abantu betujja tusange ewaka onakuwa omulimu agenda okuconnecting olwedde aba akuwadde advantage oba oli magoba akasente okalina naye bano abantu b'osanga ewaka mubaamu
sijja gamba nti boogera bubi naye oluusi Katonda alina okuba nga akuwadde omukisa ng'oli gifted okumukonvinsinga okumuteeka mu layini nawe nekyokola ki kubakkiriza gaala naye tomunenya tosobola kuva eri omuntu omuvuga speed from nowhere wakamulaba olunaku lumu omugamba kino agamba waitontwala speed tukola ki ontegedde ndowooza kati oluusi nze sisanzeemu nnyo obuzibu kuba nina approach eri abantu abo kubanga nze evanjali n'ebyensanyusa nze bendaga ng'oleeta problem nga nkuta anonye wali ebintu batugane banaye obuvuka obwekoza nnyo ku mikolo bonna bwinenge gye bukolamuko comments singeezo ozisanga otya abeekoza gye bali nga beboogerako naye nze neebaza Katonda empere njikuba biki byofunyemu funyemu emikwano okusingira ddala kasita ofuna social capital because I know it's the best capital we can invest in life funyemu emikwano nze neraba nerabanga wakabi ntumira ku bantu bonna abali abatulaba mama wange bazadde bange manager wange dokita ne abantu bakuwa emirimu olibona munaye bayidayo kiba kirungi ekintu kyokola okusinga abana bagenda batusukako obusawo mu gundi ekituufu kati nga neetaaze ng'alina omukolo ng'amazima owulire oyagala ku ntulabwa yakolere ku mukolo gwo okuba ku namba y'essimu 0705 19 38 22 oba osobola ogenda ku social media handles zange Instagram ntulabwayi, TikTok ntulabwayi Legacy gyendi ne ku YouTube subscribing kale bambi webali nnyo webalire ddene twagala tuziriramuko anze wendi tugenda kona ffenna katugenda kukola gateeka